Ku lw'okubitirwa ssabbiiti eno, Sheikh Ismail Kalule yaleetebwa mu kkooti ewozesa bakalintalo era omulamuzi Moses Mukiibi n'atakirabamu buzibu kumukkiriza kweyimirirwa. Dr. Sheikh Ismail Kalule avunaanibwa emisango egyekuusa ku butujju, kyokka amangu nga yaakayimbulwa. Abebyokwerinda abaali mu ngoye za poliisi, amagye n'ezaaleeya baddamu ne bamukwata era nga tekinnamanyika wa gye baamutwala. Olwaleero waliwo abasiraamu abavuddeyo okuvumirira enkola efaanana bw'eti. Bino bibadde mu kusaala jjuma ku muzikiti gwa Aldina e Namayiba. Sheikh Kalule eno yali asomesaayo ebikwatagana n'eddiini. Ani avaayo kutwogerera nti omuntu bw'abanga akoze omusango bamuleete mu kkooti bamusalire omusango bwe gubeeranga gumusinze teri ayinza kuwakanya. Naye wali problemu kwa kusalira omusango ne gubanga teguliiwo ne bakuta oluusi ate ne babala ne bakuzaayo. Abasiraamu era balaze obwennyamivu olw'abakulira eddiini y'obusiraamu mu ggwanga okwesuulirayo ogwa Nnaggamba ng'eddembe ly'abasiraamu lityoboolwa. Tebavuddeyo ku nsonga z'obusiraamu. Omusaamu bw'akwatibwa bwe bamutokyalinga bw'abaawo ekibadde bonna basirise. Owulidde teri anyega. Naye ne bakulembeze obusiraamu temuvaayo, waliwo ensonga ze muvaayo ne mwogera. Naye nga ffe abasiraamu mwe mwaba mutya. Abakulembeze abalonde nabo tebabatalizza. Twagala abakulembeze okuba abenkanya gye tuli bamanye nti bakulembeze baffe ffenna. Bakulembeze betulina mu busiraamu nga Lord Mayor is a senior council. We have the MP for Kampala Central, that is Honorable Nsereko. They are all Muslims. They have to be so vibrant on this issue. Bano baagala ebitongole ebikuumaddembe biveeyo bibabuulire Sheikh Kalule gy'akuumirwa. N'okutuuka olunaku olwaleero tetumanyi muganda waffe Dr. Ismail Kalule wawaali. Tuli bennyamivu ayinza okuba nga bamututa omutokyalinga oba mu bifo ebyenjawulo eby'obulabe. Kinajjukirwa nti Sheikh Kalule azze akwatibwa enfunda eziwerako ku misango gavumenti gy'egamba ti gya butujju. Gerard Luyima, NTV ku ssaawa emu.